Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi n'okusingira ddala ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja ne Tororo yo tusuubirayo oluwandagirize, olwo Soroti tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okeera okwaka, okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe naye tusuubira nti nno omusana gujja keera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira ebbugumu okweyongerako nga mu Nakasongola tulisuubira okutuuka ku degrees 29 so nga ate Kampala n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo eky'Essoroti. Mu bugwanjuba tusuubira ebbugumu eryawaggulu okutuuka ku degrees 30 mu Kasese so nga mu Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu Kotido ne Moroto, n'ebitundu ebirala nabyo tusuubira nti nno akasana kajja kwaka. Wabula bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu London tusuubirayo enkuba okutonnya, kyokka nga ate yo mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu, olwo mu Dubai tusuubirayo omusana okwaka nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.